Nene bwezite ezikwata ku musajja mukulu Matayo Mulanzi bamuyita Matayo Twino mu Juni ow'Ekagadi gwenjagadde okujja okulaba nga lwakiri tubaako update gye tufuna ekwata ku kyaliko lwakiri mu kiseera kino kubanga nkimanyi bulungi nti bangi mujja mu inbox mutubuuza bino mutubuuza biri twakikola tukigenderedde ne tugamba nti kati katandika okubanga tubawamuko ku budde nnaku nga 2-3 nnaku 2 tusobola ate okubanga tudde okubaako update yonna gye tubawa si lwakuba nti tuba tetulina byakubawa naye tugezaako okulaba nga lwakiri twewala akadde akakayinza okubanga katuuka nga mwennyini mujuliza wano kawule watugamba bwoti ate kakati ng'omusajja aganye okubanga avaayo so kati mujja kubanga mutusaasira okusobola kwa byonna twagala okubebaza abataddemu edduwaza mwe zonna essala muzitaddemu ekiro bangi twakitegedde nga n'abamu musituka naye nga musituka lwa Matayo. Of course mbadde musituka ebbanga libadde ddene ku nsonga ezammwe naye omuntu asituka n'abeera nga bw'akyajjukira n'agamba ne Matayo Twino mu Juni Matayo naye leka tumugatte mu ssaala ankakasa bulungi mukwano gwange nti obukuze kyamuwendo. So ndi wano obudde buno gezaako okubanga mbaako ekifaananyi kyenkusiigira ku ebyo ebiriwo obudde buno mwami Matayo Twino mu Juni ali ku ki. Matayo wammwe ekimanyi bulungi nti abamu we batuukira okubanga bamutwala waliwo ensonga ze yali agezaako okubanga akola kumwe era njagala mbategeeze nti lwensembayo okubanga mpuliziganya naye mwami Matayo nga ekimu kati ku bimu bya emitwe nga bwenzija okubulira n'embeera gy'alimu obudde buno ekimu ku bimu bya omutwe ng'oggyeko bali abaana bentera okubanga nkugamba nti mwami Matayo ono ayina abaana lwakiri abasomesebwa batendekebwa ku ttendekero wali eri ekitongole kya Matayo Foundation abo fayini bamuli ku mutwe ekyo kimanyiddwa naye lwe nategedde nti ate ayina abantu ab'enjawulo lwakiri abamusula ku mutwe n'akugamba nti kaluleka nkubuulire waliwo omukyala ali awo mukwano gwange ali London omukyala ali ku nsonga ze nga mubuulidde n'ebbanga era nga nteekeddwa okubaako ne kyenkola waliwo omukyala ali Gindi waliwo ali Egindi naye nali nteekeddwa okubaako bye mmaliriza emirimu gye simanyi naki kye balowooza olwaleero so nti olaba omuntu kati ali mu mbeera ey'akanyigo naye nga byalowoozaako yemmwe nti ng'ovudde ku bana abaana boolaba abeeru abali mu kubanga babangulibwa kati abo baklasi ya kompyuta ezo computer lessons ze babeera lwakiri bafuna tuyina abali ate gamba nga mu tailoring byalaani waliwo abali mu hair dressing abo bo be baagala okubanga batunyiriza emitwe n'ebiringa ebyo abo bonna nkugambye nti zonna klasi ezanjawulo kati ebyo byonna abeera abirowooza era ndowooza muzikirize nsinzire wano okubanga mu butongole neebaza era neebazibya nnyo abantu mwenna abavuddeyo okubanga musapootinga Matayo waatali mwebale kusapootinga kitongole kino sabbiiti eno gye tukubye emabega lwabadde lunaku zit Friday mukama Katonda nsaasira yabadde Thursday Friday ekimu ku bibiri ndowooza yabadde Thursday ab'ekitongole kya Board of Africa abo basobodde era ate okubanga bakoma omulundi omulala bajja omulundi ogwasooka ne bajja netu ate era bazzeemu ne babeera nga abo batyo mikwano gyaffe abo bakomoso tubebaza mikwano gyaffe olw'omwoyo ogwo naddala ogwa Matayo Twino mu Juni mwebali kumwagala ate n'okubanga mwagadde emirimu egyo gyakola ne mukimanya nti waliwo ebitambula ne mwesitulamu mwennyini ne mujja ne mutugamba nti tuliiryo ne mulituusa mu administration okulaba nti emirimu gisigadde nga gitambula njala n'okwebaza mikwano gyaffe abazze okubanga mugula products eza mwami Matayo Twino mu Juni waliwo maama wange omu yatuukira ddala kubanga ava eri Masindira ajja maama wange omukyotala amanya sijja Gamalo naawe njala nnyo okubanga nkwebaza bali wabweru w'eggwanga bannange mutukoze bulungi ekyo nakyo njagadde okusooka okubanga nkijja mu ddiiro naye nga bangi ojja kwesanga nti bambi kino bakikola nga ekimu ku bibali mu mitwe be bantu bano abeeru ne bajjukira nti waliwo abantu ba mwami Matayo akalula atugamba nti abo baluma nnyo mwami Matayo bamubeera ku mutwe buli kaseera abo boolaba ne mukyala Saala bonna abantu ba mwami Matayo yadde mukyala Saala ayina gy'akakalabiza emirimu gye ebito bino naye naye njagala nnyo okubanga mwebaza kubanga tata okujjako kubanga buli kadde bambi ajjawo ku ofiisi okubanga alaba koligiwe mukyala Saala nkutumiddeko nnyo munnange oyo nkiddamu mukyala Saala nti ofiisi ya mwami Matayo Twino mu Juni buli kaseera mba mulyawo nga atuuse ekyekiriwo kalule mawulire kige mulina atukole kiye n'ebirala ebiringa ebyo oyo gwe bayita mukyala Saala ndowooza naye omaze okubanga mukwano gwange omutegedde bulungi weewaawo bingi bye neetaaga okubanga njogerako ne bye neetaaga okubanga lwakiri nkutegeeza naye nsaba tukkiriziganye mu kiseera kino ate mala okubanga lwakiri mbaako update gye nkola osooka obeere nga bw'otyo ogifuna zijja kuba za mirundi 3 1 mwami Matayo avaayo ddi namba 2
kyekisibye mwami Matayo ekino kyonjagadde tubeere nga tukyogera ku namba 3 nteekedde okubanga njogera ku mbeera gyali musofa kati ngambye nti embeera mwami Matayo gyali musofa obudde buno ogenda kubanga ogitegera kansooke n'ensonga gye nasembayo wano okubanga mbategezaako mu update yasemberayo dda nababuulira wano embeera eriwo ne mbategeeza nti emyoyo gya mwami Matayo gyali gimaze okubanga gisituka abamu bangi mwajja ate nga n'abamu muli bakambwe nnyo gyende kakati wandibadde togira ddala n'ototubuulira nnaku mmeka ze baawadde wandibadde togira ddala lwandibadde obirekayo ne ŋŋamba nti senga mubadde mumanyi kyemmanyi senga mubadde mumanyi ekyo kyemmanyi sisobola kuba na information nengana kugitegeeza gwanga kubanga Matayo wamwe so kinkakatako kubategeeza buli lutakuluta kwekyo ekiba kimufaako n'ekyo olaba nesigaliza nange mbasuwereddwa mukisa kubanga bwekyo nno nkyogera alwe nabategeeza nti emyoyo gyaso egigamba nti bawadde ennaku ezisalira nga singa mwami Matayo banaaba tebamutadde waliwo ekigenda okubeera naddala mu Kampala nga kijja kunyiga nalumanya wamu ne Saalumanya ennaku ze bawa zaali mmeka wallahi billahi tallahi sakkirizibwa kubanga nzoogera naye okusinziira ku sofa kyebangamba kunega sijja kuzoogera naye ku kyebangambako obudde buweddeyo bw'otondaba nga nsekamu n'ogamba kawula sekanyumirwa waliwo osekamu kogamba naye nga ggwe ekirowoozo ekikujjidde kiri ku bantu abalina Matayo noga nti singa abadde bamanyi ekijja naye kyensobola okukugamba nti ennaku zifaanana okubanga zigenderedde nkiddamu nti ennaku zigenderedde kyonna ekinabo Allah yasinga okumanya kati ekyo information gyo njibagambye ennaku sijja kuzibagamba naye nkiddamu zigenderedde ennaku ziseebengeredde information namba 2 mwami Matayo yafuna obuzibu bw'amaanyi nti oluvannyuma lw'abaali bamwetaaga okubanga bamufuna era baamufuna nga bw'obadde ogezaako okubanga bw'otyo obigoberera oluvannyuma lw'okubanga Matayo tuno mujuni baamufuna ne batandika okubanga amugyamu information gye baali beetaaga ne bagezaako n'okumusaba ku buyambi oba oliawo bwe baali beetaaga okuva mu mwami Matayo omulanzi ebyo n'obimanya kati obuzibu bwazze luddawa nti amawulire gatambula oli omuvubuka bamuyita muvubuka oli omuvubuka alanga ebintu ne bituukirira bamukwata ali luddawa aboogera ebyo banene mu ggwanga lye bayita Uganda wuliriza goberera tegeera nti oli omuvubuka ayogera ebigambo ne bituukirira twategedde bamulina bani abasecurity ali luddawa nti jinde kati n'ataabiriimu neggwe kitali mu interest ye okulaba nti Matayo akwatibwa oluvannyuma lw'okutegeera nti mwami Matayo abasajja bamulina obusimu bujja bugamba musooke muleko muta nange mmale okujja mwetaagamu nange kammale okujja mwetaagamu nti abamu ne bamaliriza nga ekyo ekyali kiyinza okubalemerera okwesitula nti kati bagenze ku yafeesi za mwami Matayo wali ekasubi ne balabanga guno gwe mukisa gwabwe ekyennaku kiri kimu nti eyayagala edda mwami Matayo n'alemerera okubanga amufuna oba kale ng'ayinamu ku bandaba batyanga ng'ezi okusinziira ku bitiibwa byabwe kati olwaliro bw'agamba nti nkyali ku assignment naye nja kujja ku lwakubiri temumuta nzija ku lwokubiri kati ate bwajja nga ayagala mwami Matayo amwagala byampaka abantu mbadde mukimanya abasinga nga mwagala mwami Matayo omulanzi abajja ku ofiisi obadde ojja n'emitwalo 10 ye consultation fee n'abali ewala nga tebasobodde kujja era zibasindika emitwalo 10 kaakati wano abagagga be emitwalo 10 tayagala kugiweji era egyo te Matayo atandika adambu sokolete 10 mara okukuba mu ttooki ebyo ne biggwa mwami Matayo bw'amaliriza jukira nti emirundi mingi mbadde muliragamba nti ngenda ku mazzi ekimutwala ku mazzi kufuna bunnyogovu abeeko ne byafuna kati munnange wano sebo ebyo na tebiriwo oteekedde okubaako kati ngezaako kubanga nkubulira obulamu mwami Matayo omulanzi bwalimu mu kaseera kano ekiseera kino mbeera kijjalimu okutuuka okulaba nti getufuna galaga abasajja kibali bamwetaaza kifaanana ng'ekyaggwa newankubadde nga kifaanana ng'ekyaggwa naye atojja kwesanga nti n'abo be bayita kwegamba abagirinyira ku Constitution Square abaawulira nti bamufunye bamulina nabo kati bagamba kiina okuggwa leero nange kammale okulaba omuvubuka oyo weewaawo nange si yenza ali awo ennyo nti ndi bulungi nnyo such
era njagala nnyo okuba nti mbeebaza nange abasobodde okubanga munteekako musaala si yenza ali obulungi nti ndi mulamu Nyanza naye mwebale kakati ekyo sofa nakyo omaze okuba nga okitegeera ensonga endala eriwo ku Mwami Matayo eno kama Katonda atusaasire naye ngambye ensonga endala eriwo ku Mwami Matayo Mungu bw'akuwa omukisa n'omusisinkana n'omulabako kati nkule tosobola kumutegeera mumumanyi musajja mukulu ono nti mu mbeera ze eza bulijjo musajja abeera n'enviiri era abamumanyi obulungi bamumanyi abatono si buli omuntu kino bakimanyi Matayo bw'abanga anakyuka obanga waliwo embeera yonna enviiri ezo zisituka ne zeekolamu amayengo ag'enjawulo si yakikola naye kye zeekola zokka obudde buno enviiri za Mwami Matayo ezo z'olaba tazirina lwaki kiri bwe kityo Matayo bamuwa omukisa akubire ku bantu be kasimu abantu basobole okukkakana waliwo embeera gye mwali mutonze tolewo embeera baleka bamuta ebyo ne bamuwa omukisa okuba nga ayogerako naffe era ne twogera Mwami Matayo mu bigambo bye yaŋŋamba mwalimu bino mpaddeyo obudde puroguramu newanvugamu katono nnyo naye nga kyenduubirira osobole okuba nga omanya ki ekiriwo yaŋŋamba Mwami Kalule abantu banewankubadde banneetaaga naye ate banneeraliikirira yadde banneetaaga naye banneeraliikirira waliwo ebimu ebijja okunkalubiriza okwogera tumusabire bw'alifuluma yajja okubanga bw'atyo abyogera waliwo kye baamutuusaako luli lwe baali basembye okubanga bamuwamba nakati kyabaddewokko ku Mwami Matayo waliwo kye baamukola nakati baakimukoze naye nga kino kimunyiiza era bwe kimunyiiza ajjula atandika okuba nga atondawo embeera akati Mwami Matayo enviiri ze zino zaamusalibwako gy'oli abalamu era akugamba Mikalule neekwata ku mutwe nga ndinganga akutte ku lususu lwa bebi olw'omwana omuto mu nviiri omwo kale ebimu ajja kubyogera naye ki kye baalubirira mu kumuggyako enviiri zonna waliwo embeera gye nabagambako eyatuukawokko ng'ali eyo gye bamulina eyakankanyamuko n'eyugumya ne beeraliikirira nti kirabika omwana ono byaddala amaanyi kati oli abagamba muggyeko enviiri ebimuwa amaanyi biyita omwo ne bamusala akapati kati omutwe bwe gutyo bwe gufaanana ekimu ku bikyasembyeyo Mwami Matayo tulina mu Juni nsembye okwogera naye ng'ali mu nnaku ezi ebigambo ebimu munansonyiwa waliwo ebimu byemba nina obbagamba naye ng'ate ndabanga ate ebikakanya ate ebanga kugamba ebituuse munda ennyo nga sandibyogedde naye ndowooza kyo si kinene mubaamu byendekayo naye kino si kinene kankyo ali mu nnaku ezi tanaaba si bakuba ntayagala kunaaba muntu wakwagala kye bayita amazzi ekyo mukimanyi naye talina busobozi bunaaba era mu kwogerako naye Mwami Matayo yaŋŋambye Kalule nkubuli kati simanyi nkole ki naye nakyo mugambyemu ngamba jjula nambuza nti eki jjula kyeki ne mugamba nga mugamba akyajinge abeeko kyayoleka kugamba okujjula nti nempulira nga nzijjudde naye muga nti jjula naye nga kizze kiti aŋŋambye Mwami Matayo omulanzi lwaki amaze ennaku nnya nga tanaaba abasajja mu puroguramu eri gye twakola nga mbalaga nti waliwo ekijja Mungu asaasire nalumanya ne saalumanya Mungu atusaasire ddala bawangalira mu Kampala bano abasajja newankubadde gwe olaba information ng'efaanana nga ya kiralulalu bo tebagitwala for granted tebagezesa buli kyonna kye baba bawulidde n'okutegeera balwana nnyo okubanga bakola kye balina okubanga bakola kubanga bagamba nti ekijjoma kinyaga bitono abo abanga ddala emyoyo gya Mwami Matayo omulanzi nga giyinza okwagala okubaako ne kye gikola tukendeeze tutya amaanyi kati babagamba oyo amaanyi ge gali mu bunnyogovu kano kawulirize bulungi babagamba nti Matayo omulanzi tuno mu Juni ow'ekagadi amaanyi ge gali mu bunnyogovu bw'amala okuba nga afunye obunnyogovu bulungi bw'ati awo atandika okuba nga akola ne by'otumusuubiramu akati abasajja bamala okuba nga bakitegedde nti obunnyogovu we wali amaanyi ge gali mu bunnyogovu abasajja bakulu ne basalawo
kati tumumma amazzi. Mwai Mateo abafunye ku mazzi gaba mu fomu ya chai nti kale anywe ku chai oba nti kale anywe ku mazzi, so si kugamba nti bamuwa amazzi agamala anaabe. Oluvannyuma lwa kiri kyenkugambye okutegeera nti mu bunnyogovu mwafunira amaanyi n'alaba nnyo n'asika, kalinawo ne bagamba kaitumumme obunnyogovu. Ennaku ezi Matayo tulina omujjuni ow'ekagadi tanaaba. Kati ebyo ebimu ku bigambo kati ekyo kyempewuddewawuddemuko nga ndaba kitonotono yadde muze mpulira nga nakyo kinene mwokubagamba nti ennaku nnyo omuntu tanaaba. Kati manya nti ebiri awo ebirala ebinene byenneeresa bingi era temunsimaasima bingi kubanga mbibagamba. Ndi mukulu ekimala okusengejja ne mmanya kyensobola okuteeka mu midiya ne kyesijja kubanga nteekamu. Kati ogwo bayita Matayo tulina omujjuni omulanzi. Naye waliwo kye batategedde era ndowooza kansinziira wano kubanga era bwe nabadde njogerako ne Matayo yaŋŋambye naye bano beerimba nga abantegeera naye ngaye tebantegeera. Nange kankibagambe nti okuma mwami Matayo amazimbo alemefuna bunnyogovu kivuka kiyinza okukyukira awo gana kikola wano kigambo. Matayo si yagenda okubanga akola ekyo. Mwe kiri kye muyinza okufunamu akatengu mu program gye nasembayo okukola nti wandibeera wembeera mu Kampala bannange nkiddamu. Matayo si yaba agenda okukola ekyo. Matayo naye ayina abamufuga. Matayo naye ayina bakama be. Bakama be bano bali mu nsi ey'emyoyo. Nayogera ku nsi y'emyoyo katono nnyo wano. Kati bakama ba Matayo bali mu nsi y'emyoyo. Era ne bwe kiba nga waliwo ne beetaaga obuyambi babufuna. Bakama ba Matayo aba bali mu nsi y'emyoyo waliwo ate nabo ababalumirirwako. Buli kadde abajja eri bakama ba Matayo ng'abagamba wabeewo ekikole waffe tugenda kuba wa reinforcement nti bwe kyabadde mu South Sudan amagye ate gaavudde wamu e Museveni e Kampala gagende Juba okuyamba. Kati awo tuli mu nsi y'abalya mmere nti omulya mmere ow'e Juba n'afuna support okuva eri omulya mmere ow'e Kampala. Kati bwe tugenda mu nsi y'emyoyo gye tuli ewali bakama ba mwami Matayo, Mungu be yawa amaanyi n'obusobozi okutondawo embeera. Beebo abaasuubiza nti ekimala kimala ennaku ffe tuzeewadde. Ndowooza nange okukinzikaatiriza nti tolina kubaako gwe kyobagamba ku kyannaku mmeka. Bo be baazeewa tebaayagala kuzibuulira bano abalina Matayo. Maybe babatende emputtu babatende amalala n'ebiri be bamanyi. Kati mu ensi y'emyoyo olw'okuba nti beeraba sikwadi eno ey'abakama ba mwami Matayo ate ne sikwadi ze aba bali mu nsi y'emyoyo mulimu abagamba tukikole nakyo kiggwe. Kitegeeza ekyo tekiriko mwami Matayo kukyuka. Kino nkirese kwagala kubanga kwegamba ngezaako okuwabula bakama bafe abalina mwami Matayo. Mwami Matayo mumutya era ne mutuuka n'okwagala okumumma amazzi aleme kunaaba aleme kufuna bunnyogovu nga mulowooza yagenda okutondawo embeera. Nedda. Kamba uwezemu eddakiika emu nyongere okunnyonnyola kino mukitegeere bulungi naki ekiri layikira okubanga kiddako. Neebazizza dda mikwano gyaffe abasapootinze Matayo Foundation newankubadde mu kaseera nga mwami Matayo bw'atyo taliwo. Mwami Matayo nababuulidde omutima gumusula gye muli naddala mmwe abalina issues naye ng'alina ne waatuuse mu kubanga bw'atyo bugiriza embeera esobole okudda mu nteeko mukimanye nti abalowoozaako nnyo. Abaguza products gamba nga ebikomo byaffe ebya kopa namwe twagala okubanga tubebaza bannange. Gwe ekyo kyokola n'oleeta kyolese kyonna n'ogamba kanguleyo obukomo lwakiri busatu ng'abamu ojja kwesanga obukomo baali n'abamu nga baabugula dda ge mazima naye n'agamba kangulireyo maama wange kangulireyo mutabani wange. Bannange tubebaza nti n'obugula si lwakuba nti obadde obwetaaga mu kiseera ekyo naye n'obugula lwakwagala kulaba nti osupportinga kye bayita Matayo Foundation emirimu gisigale nga gitambula. Nabagamba obwemu ku bukomo obw'ababede bwe tuba twogera obukomo obwemu ku busembayo okuba mu ssente nnyingi obw'ababede naye ne buli obusente ezisookerwako nabwo weebuli naye obwo bwe bw'ababede
era bujja osobola okuba nti obufuna mu kala eya blue mu kala eya black bwe Mwami Matayo yabogerera okumala ebbanga ddene n'abategeeza bwe bulimu ebirungo gamba nga kopa abasajja ne batabulamu ne silver ne batabulamu kye bayita tantalam kati mixture ey'ebyo byonna yekola kye tuyita mukwano gwange eddagala ly'otagenda kunywa nti owona omusujja nedda naye eryo erigenda okuyambako okuwona ebimu ku bizibu ebitutawaanya nabagamba bwadda nti waliwo ebizibu ebimu naye nga biyitira mu nsi ya myoyo tosobola kubanga bw'otyo w'oli olaba nti gundi ankoledde eddogo linsiranje lirino ndirabye tojja kuliraba agolabira bulabizaawo embeera nga bwetyo mukwano gwange etandise okufuukuuka kati Mungu bw'aba akuwadde n'obeera n'ebikomi bifaananako ng'ebyo ebyo bye birwanyisa n'amalogo gwe gy'otategedde era nkiddamu nti abantu baffe bangi ababifunyeeko abamu ndowooza mwakiraba dda batandika dda obbagiya nti gundi mulogo ne bakikuusaako nti kisajjula kikalu kirogo naye nga lwaki tolina gwe wali oloze naye olw'okuba nti akwegezezzaamu n'amaanyi mangi n'ateekayo enkoko ne bamutuma endiga ne bamutuma embuzi bamutumye n'ente naye ng'alaba buli kye bakola sajja nga tebimukusa omusawo yansuubiza nti no mu wiikisi 2 edduuka erigenda kubanga ligulika tuli mu myezi eti ekyo ekisajja kirogo naye bwe bamubuuza yakulogera ani tayogera nze mbiwulira mulogo tajja kubuulira kyama nti mwegezezzaamu enfunda nannema ekyo tajja kubanga akyogera kakati kkiriza bakuyita omulogo naye nga tolina kyokoze wabula gwe kwewa kye bayita defense kwewa protection n'obeera nayo munnange kopo ono takoma akukyakuba nti agenda ku protectinga ku ebyo n'ebiyinza okukolebwako naye ate akuyamba n'okubanga atandika okusiimulawo ebyakoleddwa oyinza okuba mu mbeera ng'egenze eseebengerera nga baabikola dda kati bw'oba naye alwanyisa bino ebijja naye ate n'atandika n'okubanga asiimulawo biri mukwano gwange ebyakolebwa emabega eri kwegamba obulamu n'obwo ne butebenkera okitegedde mukwano gwe so mufune kopo oyo nabagamba nti osobola okujja ku kitebe kyaffe ekya Matayo Foundation wali Kasubi naye tomala gajja ennaku zino tomala gajja era njagala nziremu okubanga nkikkaatiriza lwaki osooka n'otukubira akasimu abayaayi ofiisi ya Matayo kye bagikola nabagamba alina olumu kuyitawo n'ogamba nti so kyekwetagisa n'osooka n'obeera ng'otukubira nti najja ne tukubuulira oba si kyo delivery n'ebeera nga bwetyo mukwano gwange ekolebwa era nababuulira ennamba yaffe y'essimu gye musobola okubanga bwe mutyo mikwano gyange mweyambisa ekyo ne kibayambako okulaba nti eyo embeera naye tusobola okubanga lwakiri tugikwasaganya mpolampola yeeyo eya 0782 3353 tubeere nga tuyambagana ate mwerabira waliwo mikwano gyaffe ababede abasobola okubanga mufuna amayinja ago nago weegali negali ge mumanyi mukwano gwange agaaka nago weegali naye nkiddamu nti ago gababede gababede ddala ago mukwa era gwoba osanze n'ejjinja eryo omukubiranga bukubizi sauti n'omugamba nti weebale kupakasa oli musajja oli mukazi nzikiriza asobye ebyo mikwano gyange empeta nazo we ziri bw'obanga tosobodde kubanga bwoti ogula ebikomo empeta nazo we ziri zisobola okubanga lwakiri zigira zibugiriza mpolampola so embeera bwetyo bweri nabagamba nti mu budde obulinga buno Mwami Matayo bw'atali bwe mutuyamba ne mugula products ze kibaako kitugattako kinene kwe kuva naffe ke tugamba nti abaana ba Matayo bano yabawangamu zibatambuza yabaliisanga bano yabasasuliranga bwe basula n'ebirala bingi emirimu ne gisobola okubanga gitambula kinnawadda kale kakati ebyo maze okubanga mbitegedde katumala okubanga tudde ku nsonga mukwano gwe katono nnyo njagala nziremu okubanga mbategeeza mikwano gyange anti kye bayita Mwami Matayo oyo yenna alowooza nti Mwami Matayo katumumma amaanyi leka tumumma amazzi abagenda okulwana luno olutalo si Matayo nti yeetaaga kusooka akyuke nedda nedda baaba bano be bagenda okukyekolera bwe tukosa olulimi olw'abajjajja n'omuzzukulu bajjajja be bagenda okwerwanira olutalo nga balwanirira omuzzukulu kati kitegeeza nti Mwami Matayo baafunye obunnyogovu oba tafunye bunnyogovu gwe kimanye nti bwe luba lutalo abagenda okululwana balala si nsonga Mwami Matayo oba afuna amazzi nabo batanaaba ekigenda okubanga kiddako kiyinza okubanga mikwano gyange nga kiralamuko so kye njagadde okubanga mbategeeza mikwano gyange mbeere nga mukimanya olw'ensonga kinkakatako okutuuka okubanga lwakiri mbategeeza ki ekiriwo lwakiri mukwano gwange mu kaseera kano ne musobola okubanga bwe mutyo mutegeera embeera bwetyo nno nga bweri bwetutyo mukwano gwange omulungi akyewaddeyo n'okkiriza okubanga otambula ne muzzukulu wa Kasujja
nkwebaza nnyo olw'okubanga tukyali ffenna bwe tutyo mu mbeera mikwano gyange mwebalidde naye ndowooza munzikirize kano nako sofa today mala okubanga lwakiri nkajja mu ddiiro kubanga kabadde jjeno waliwo mikwano gyaffe nababuulira nti abali mawanga naddala mu nsi ez'Abarabu ezisinga kati bano bandi Dubai bandi Qatar bandi Oman bandi Saudi luddawa kopa mmwe kati ayangu okubatuwako nnaku ziba 23 mubeera mu maaso okubanga mumufuna kumukategedde naawe nti ku nsonga ez'amwe Matayo njagala mbategeeze mikwano gyange nababuulidde lwaki atambudde kati sabiti zigenda kona 3 nga bagaga balina Mwami Matayo mu bintu by'omuzannyo abasajja batuuka abamugamba ffe tumumaliriza lwakiri tuliddangamu okubanga tumwetaagamu jasi fwaya naye oli n'agamba nti musooke muleko kubanga nange nkyamweta nange njagala kyokka nga byakifuba ddembe naye mbalayirira Mwami Matayo aŋŋamba nti buli yenna nkosa kyankozesa nga seesiimidde tekigenda kukola yemu ku messages yasembye okubanga ŋŋamba nemugamba ko namubuuza nti kati abo bo bagadde kulira mu kavuyo baliridde mu kavuyo tolabanga abanga abakurepinga kugamba okujjamu kye bakwagalamu nga gwe teweesemedde yangambe kawule kino nkikugamba buli yenna ankaka kubanga bingi bankase naye teri kyonna kijja kukola teri nkyalina obusungu ku mutima ate buli lwemba n'obusungu ku mutima olw'ekunjo kwegamba okunjonyesa teri kyonna kye basobola kubanga bafunamu nsobola okubanga bwentyo nkola kyensobodde okukola olwa okwagala okuba nti nva mu mbeera naye nga tewali kyonna kibagenda kubanga bafunamu mikwano gyange njatuukiriziganye nti ebyo bye biri ku Mwami Matayo era ekyo kitegeeza ki nti bw'otuuka okumbuuza nti Mwami Matayo avaayo ddi simanyi naye oli nakyogera nti kati simanyi nange simanyi ye ansa gye nsobola okuba nti nkuwa naye nga tusabe nababuulidde nti ennaku zifaanananga ezeewerekedde naku zifaanananga eziweddeyo kati nange simanyi nsaba tukkiriziganye mbasibulire wano Mukama Katonda w'ekisa bankuumire tunaatandikiraawo oba olyawo mulundi omulala.